Kadaama TV tubadde twogera nnyo ku bawala abafuna embuto mu Bawarabu. Abamu bazzeeyo muwulira ennyonyi nga ziriko embuto nnyingi. Ogenda okuwulira nti twabaddeko abawala bwe bati ab'embuto, twabaddeko abawala bwe bati nga tulina abaana. Ne Kadaama oli gwe nabaleetera yali omusanyufu ennyo okubeera ng'atuuse e Uganda, mujjukira nti yali wa lubuto. Ne wabeerawo abawala bagamba bakwata bukwasi, waliwo n'ow'empeke gwe mwawulira nga baamunywesa empeke, boosi n'abeera ng'amukwata. Ne wabeerawo yagamba nti baba yamusanga mu kinaabiro gye yamufundiza. So kaakati ebintu bino bya njawulo era buli muntu abiraba mu ngeri ye. Ate nga bwe mumanyi nti ffe wano Kadaama TV twewaayo okubeera nga ebirowoozo by'abantu buli muntu tumuwa platform, tumuwa omukisa ogwo abeere nga ye ayogera kiki ky'awulira ku mutima era kiki ky'alaba nti kye kituufu. Kadaama ono ye agamba nti buli muwala yenna afuna olubuto mu Muwarabu babeera beeyagala lwakuba aba abalimba. Ye agamba buli muwala afuna olubuto mu Muwarabu babeera nga babadde beeyagalana, ye olumala ebintu bwe bibijja nti afunye olubuto n'ateekawo story nti kyabadde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Wabula sijja mwogerera, kankube Kadaama ono ye akunnyonnyole ensonga bw'agiraba. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Girls. Anyways, my name's Awamene. I've just joined this group. Abaana mbawulira bangi bafunye embuto bakoze ki, naye girls, lwaki temutuula wansi ne mumanya ennaku yammwe? Please. Nga tonnaba kwebaka na Muwarabu, Omuwarabu tagenda kuleeta kamba akuteke ku pisto mbu ayagala kwebaka nawe. You get me? Ogenda obikula amagulu g'oba oyagala. Yes, that's a part of nature and sex part of life. Naye okikoze otya gwe ng'omuntu? You control yourself. Sibalimba ffenna tuli bantu. You can fall in you can get feelings. Go in the bathroom, switch on water, sit down. You will calm down. Nothing in this world can cool anger, sexual feelings like water. Tula wansi. Naaba ogenda kudda engulu. Mwensonyiwa abazajja b'Abawarabu. Ebyo bye mwepindapinda mbu you can go back. Jjukira passport ebeerako nkiyite ki? Ebeerako endagiriro mpaka waka wammwe w'ova ekyalo kyammwe biki. Omuwarabu nga yasazeewo okwonoonera bulamu, you're going to become a bullshit. Asobola n'okulumba e Uganda n'ayonoona obulamu bwo, because nothing you're going to do at her. Mwensonyiwa abasajja b'Abawarabu. Bannaye abaana abawala tutuuze ebintu byaffe wansi. Bannyabo baatubuulirira, bassenga bammwe baababuulirira, naye mutuuze ebintu byammwe wansi. Guys, come here. Muwulira enkya n'eggulu abaana bazaala magi, naye n'osigala ng'ogaayula agagulu ku mannyoko nga webaka n'Omuwarabu. Lwaki temuddamu magezi? Mwagala bamale basalako mitwe. Mumanyi lwaki abantu bano baagala nnyo aba Indonesia, Bangladesh baki? Have you ever seen a girl from Indonesia, Bangladesh, bubuno yafunye olubuto? Bannayuganda, bannaye Abannayuganda twagala ki? Nze nvumirira ne sekuvumirira yenna. Omwana akeera ku makya n'awa advice munne, budde e Uganda, simanyanga nyanya tumbaavu. Why don't you advise your fellow ladies oba your fellow girls okwesonyiwa abasajja b'Abawarabu? Biki bye mwagala? Tomanyi nnaku yo. Bannaye muve ku basajja b'abendi. Bannaye mwesonyiwa, mwagale basse Kadaama bannammwe. Muve ku Bawarabu. Girls, you're going to lose your lives. Omanyi bagamba ensowera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Nze buli mwana Munnayuganda mwagala dde ewaabwe nga mulamu. Bannammwe tuli banaku. Let's mean business. Tumiininga ebyatuleeta tuve ku basajja b'abendi.
infactually muve ku basajja b'abandi kubanga nze ne baba saagala namutwalira mazzi gakunga ng'agato nsigadde nawami Helen alina amatu gagguke omusirusiru agwana mbooko agala nnyo